kuchikumi nuku ya kozeti na banga limaze kwa opposition jiwobo bonera 20%. Ndicho chitono nyoku Ndiwadde abiri sirabanga ko kibiina kikulira opposition kijeganga kya National Unity Platform mu history y'ebyobufuzi. Sirabanga ko leader opposition mu Uganda ngambadde ne bensomye Bulaya. Sirabanga ko leader opposition mu jeganga Kyagulanyi Robert Sentamu. I have never seen it. Nawo kero mu Uganda Besigye abadde wano na leading opposition kyali Besigye kyamuwa saluti. For 20 years nga opposition eriwa Kyagulanyi n'emyaka 5 gimulemye bwo mwamagezi. Kwa kibuzo kiki banga si asose onto aliwo basajja ba semogerere polo kanga semogere yaliwo ali dingo opposition yaliwo yakajira bulungi nnyo natukuma Besigye najja we mulangira byonna alabika Moro alabika akolera Museveni naye Besigye yagumira amayenga ago nakulembera abasajja abazibu abageze mu byobufuzi Buganda wange for 20 years Besigye omwarankaki nandika kati wenjogerera akyariko amasanyalaze amanyi after 20 years naye akyali mu maki nga Kyagulanyi emyaka 5 amasanyalaze gwe wera mu 10 katoli mwana abategera bono kujaka abayayire mu street abavubuka abatanaki bamanyi mu nsi beboka bakyakuba enduru naye buli muntu yenna ali mwaka tegeera akugamba ne mbutuufu wano twatomera mubanga tomanyi na rolo yogwe ngomba kwa parliament nse muno kyo nya president bamuyise Bulaya agenda kwogera byo opposition ya banga yachekera opposition ya Uganda banga mu international conference nagenda akuba bivule Bulaya tanaba kuyawula nti guno omulimu gwe bwimba naguta kati ndi politician bwengenda mu international conference what are they expecting of me kati obusi abufuzi besi yabona ko myende bekanga akolera singa Kyagulanyi abadde akulembera batategeerera ababuyabuya nkakasa nti yeggwe yali badde omuwagizi we 001 kubanga nebyoyogedde byennyini bikwoleka obutategeera tewali ngeri yonna Kyagulanyi gy'ayinza okubanga akulembera batategeera ng'ate gw'omu ku basinga obutategeera mu ggwanga toliimu baakulembera otugambye nti Kyagulanyi si ewa opposition asooseewo era n'okumenyeramenyeramu aba opposition ababaddewo before Kyagulanyi okujja n'onzika ng'otugamba nti he is the worst opposition leader ever. But the question is, eyo parliament mukolera oba muweerereza yeggwe omubaka wa opposition asooseemu wabula yeggwe asinga obulungi okusinga abaakusookawo lwaki oteeka Kyagulanyi ku minzaani nga ggwe wennyini tonneeteeka ku minzaani kubanga essiga mw'otudde lyeriddirira essiga Kyagulanyi mwayagala okutuula nga tonnalondobereza bukulembeze bwa Kyagulanyi sooka naye weetunuuliremu obukulembeze bwo weebuuze nalindeese etteeka ki mu paalamenti oba bbiru ki mu paalamenti bagiteeseeko nga nyanjulidde sipiika nalinteesezza ddi mu paalamenti nga waliwo etteeka eririna okuyita awo wootudde Kyagulanyi yali atuddewo era olwa performance ennungi ne tumugamba nti wa promoted to the presidency naye gwe alina okubeera ku demotion nga tolina kubeera promoted nga tusinziira ku performance yaawo wennyini wootudde yeggwe atadde Kyagulanyi ku minzaani omupimeepime omulina okumulengeza ng'olaga nti ye worst opposition leader ever ate nga naye wootudde waliwo obukulembeze era nga waliwo abaakusookawo bontannatuuka yadde mu inchi ya kwota naye ng'oli mu kuloma ku bukulembeze obwa Kyagulanyi awo wennyini wooli Kyagulanyi we yayita okutuuka w'omuvunaanira tewaliiwo qualification yonna gye weetaaga esukkako ku eyo gy'olina okufuukanga Kyagulanyi mbuuza gwe lwaki tokozesa position eyo mw'oli okufuukanga Kyagulanyi naawe obeere discussion omuganda agamba nti lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka gwe Kyagulanyi omuloopera baani ffe bawanayinki ffe bantu ba bulijjo ng'ate naawe osobola okufuukanga Kyagulanyi ffe tuyinza obutaba na maanyi gajjawo Kyagulanyi kyokka nga gw'olina amaanyi agajjawo Kyagulanyi kubanga olusi mw'oli Kyagulanyi mwe yajja amaanyi lwe bayita Nnaababirye oba giyite paalamenti toyinza kubeera ku Nnaababirye w'omanyi oli we yajja amaanyi ate ng'ozze kumuloopa nti oli bannange oli atukola bubyeyi era tusaba abatannajjako wano mu Nnaababirye
bamutujjirewo ng'ate gwe oli ku Nnaababiri. Kozesa Nnaababiri oyo oggyeko Kyagulanyi amaanyi gw'ogatwale. Sikikwetaagisa kutuddako kutuleekaanira. Sikwetaagisa kutuddako kutwasamira nga leero n'enkyera n'ennyinda ezitali nsaayire. Ng'ate wooli wennyini Kyagulanyi we yajja amaanyi, we yajja ettutumu, we yajja obuganzi, ng'ate naawe osobola okubifuna kubanga there is no any qualification needed beyond what you have. Meaning, Kyagulanyi bye yakola mu Parliament bannayuganda tumugamba otogwaniddewo jangwe, naawe osobola okubikola. Lwaki tobikola? Ekyakuula Kyagulanyi ow'amaanyi tumugambe nti jangu ovuganye ku bwa president, kyekyo ekifo kyennyini mwotudde mwoli mu kulokompokanira olunaku olwaleero. Kola Kyagulanyi bye yakola gwe tuggirewo Kyagulanyi. Anti mwe mwasalawo kufuuka opposition ya opposition, kubanga nze nandirowoozezza nti omuntu ayagala okunenyowa opposition ate talina kwerabira mulamwa munene ogw'okuggyako nakyemalira. Era owa opposition munno omukuba katteke kakkono okumulaga nti owabye weetereze tuddemu tutambule. Naye mmwe mumuleetera double kick, launda kick, nga mukozesa okugulu okwa ddyo, nga mukozesa okugulu okwa kkono. Kakati kiri simple nnyo. Bwe tulage ku alizaatisi ez'obuweereza bwo awo wooli nga tonnasaba Kyagulanyi, alizaatisi ez'obuweereza bwo wali waali. Omanyi ono namugamba anoonye ekika kye, kubanga ffe ab'enjovu tetulowooza nga mbizzi, tetusiza mabega nga train, era mbuusabuusa omukadde maama eyakuzaala oba teyabaliga. Kubanga ab'enjovu tetulowooza tutyo, toyinza kusonga munno olugalo nga naye wootudde awatono wakulemye. Chaimani tamanyi kukulembera bulungi kyalo, Chaimani tamanyi kukulembera, nga twakuwa n'akakiiko k'oluzzi gwe kakulemye oluzzi lwonna luzisooganye okulusaayira. Ng'ekikomo otudde mwennyini Kyagulanyi twamuyisa ne tumugamba nti oyise bulungi nnyo, ate gwaguddewo gwagamba nti Kyagulanyi musiru singa obeera mu kibiina ekyokuna, naye nga wakakiddamu emirundi egiwera, ng'eyakirimu bamubuusa ne kiraasi olw'amagezi g'amaanyi, ng'ate si kiraasi yakumubuusa mu ngeri y'ekimpatiira, wabula ng'ebintu yabituukanga. Naye nga gwe kiraasi eyo ogibaddemu emirundi 5, naye nga toyina makisi ziyinza kukusinziiza kuva mu kiraasi eyo kugenda mu kibiina kyakutaano, ye gwali mu kwogera kwali mu kibiina ekyokutaano nga bw'atafuna makisi zikusanyusa, nga gwe ow'ekyokuna kikulemye okuvaamu. Mwagala tumanyiira, mwagala tumanyiira. Gw'okakasa oli mulungi okusinga Kyanjo, okakasa oli mulungi okusinga Abel Kafumbe Mukasa, okakasa gw'oli mulungi okusinga Lukwago, okakasa gw'oli mulungi okusinga ababaka ababaddeko mu Parliament eyo. Then lwaki Kyagulanyi alina okubeera omulungi ennyo okusinga Siimwogerera okusinziira ku ndaba ye y'ebintu wadde oli kinyira obiraba weewunzise, nga gwe tonnasinga awo awangu w'otabeera na discussion, ewatali akukiiya, ewatali akusiba, ewatali akuyeeya, ewatali akukimba, era ewatali akukonjera atuuke n'okukutemajjako ekigambo nti oli muli wa bisiya gw'oba okolagana n'abasiyasi. Mbuulira nteega ki ezikutegeeza ezikulemesa okufuuka omubaka asinga okubeera omulungi, kuba ye at least Kyagulanyi alina ekyokwekwasa nti muba mulwanyisa nammwe mwe muli. Alwana ne gavumenti ate alwana nammwe, alwana ne kino, alwana n'abamuwaayiriza. Gwe mbuulira ki ekikulemesezaawo mu bukulembeze obutono nga tolina mu mataala nti waliwo akulengera? Lwaki toyabula? Kubanga singa tujja mu mupiira Ronaldo ne bamuteekako abakuumi abandi nga gwe bamanyi ng'omuteebi wa ttiimu, waakiri paka John Sungu aveeyo yonna gy'ali oba Patrice Evra gwe mutasuubira nti ali ku lugoba oluteebi, najja n'ayabula n'ateeba kubanga abeera tateereddwako ki maaso. Kakati nga gwe alateereddwako maaso, kozesa omukisa ogwo gwe ofuuke Kyagulanyi gwe tewaaliyagadde okubeerako Kyagulanyi. Gwe tewaaliyagadde okutuula Kyagulanyi w'atudde naye ofuuke discussion.
Naawe olinnyenga ennyonyi ez'okutala ze mumulangi. Naawe ofuuke omuntu ensi yonna gw'etunuulidde. Naawe ofuuke omuntu akwatiridde essuubi lyaffe. Oli mugwi wa ddalu. Oli mugwi wa ddalu. Otumenyedde abaakusookawo. Nate tutumenyedde gwe baakusookawo. N'okunsikanga okoze conclusion yo. Yakyasinza obuliddo gwawoli gwakyasinza obulungi ate nga wangu wakusinga kubeera bulungi. Tateesangako. Taleetangako ku bbago lya tteeka nga n'entebe gyakiikirira. Wallahi waliyo amalwaliro agalinga agazaalirwamu embwa. Nane ekyo ekitono kyambulemu okukolako. Kale atilisti bagaane bugaanyi naye wali otuusiza eddoboozi ly'abantu b'entebe ku bujjanjabi bwabwe mu paalamenti omwo. Fulowa ogirina naye fulowa nawulira nti gweyagala gikozesa mbu tugobe Museveni buli omu amusikeko kamusikako mbuye gwe ategeere. Kyagulanyi tusonyiwe taata tukuvumisizza nnyo. Sajja oyo yali mugagga ekimala okasukirwa amayinja gano. Omusajja oyo yali mumanyifu era yali mwagalwa w'abandi ekimala okasukirwa amayinja gano. Naye ate ogw'abantu n'embizzi. Ate ogw'abantu n'embizzi naye n'embizzi emanyire nga Kyagulanyi. Naye n'embizzi mu kawunda suuti n'agoyagayo mu bulago tesiba na masaati gattako ag'omu nnyindo. Ani agenda okugakusaayira bw'otaba gwe? Emanyire Kyagulanyi nayo. Munaalabye abatategeera, n'alabye abasiru, naye Kyagulanyi tategeera. Then ofudde omuntu discussion gw'oli mu kulwana naye mbu tategeera. Nze ndi opposition ya Museveni. Naye kimpa obuzibu okugamba nti tategeera. Gw'ate nze abeera alemeddwa okumuggyawo era abeera amulwanyisirizza ebbanga oba gwakulemberedde lino ebbanga mbeera ki? Kyagulanyi abeera ate atategeera nga gwe opposition ye ne weebala mu bategeera ng'ate akulemeddewo. Baakizaala mwani bye bino ebyana by'abapakasi. Bannange bye bino ebyana eby'abapakasi. Mbu struggle ey'okunyonyi ate nga wano oli mu kuwaana Dr. Kizza Besigye ye baamukwatira mu Uganda. Kyagulanyi bw'aba akola struggle ya ku nnyonyi lwaki ye Besigye obuyinza yabuleka emabega n'alinnya ennyonyi ate agenda abunone e Nairobi? Gwe niye kugaa nti obuyinza buli awo mu Uganda. Gwe era niye kugaa nti obuyinza babuteesezaako awo mu Uganda. Gw'oli mu kutendereza, gw'oli mu kuwaana baamukwatira e Nairobi ng'agenze kunoonya mu buyinza ate bw'alese mu Uganda. Meaning bw'olabanga nga Kyagulanyi ng'alinnya ennyonyi bunira. Otherwise naawe olina passport nga n'ekisaawe ky'ennyonyi kiggule era nga toyina kiyinza kukummisa visa naawe girinnya ogende oba naye tuweeyo ensonga lwaki tolinnya nnyonyi. Kuba twaligambye nti eno ku ground olina amaanyi mangi ekintu okinywezezza omusajja oli mu kumuyuuya obeera bize nnyo y'ensonga lwaki tofunanga budde bwa kulinnya nnyonyi ogenda onoonya obuyinza. Tuwe ensonga gwe lwaki tolinnya nnyonyi era otuwe ensonga lwaki ye Besigye obuyinza yali abulinnyidde ennyonyi kubanga mu kujja Nairobi ewange ye yali amanyi nti akomawo ye pulezidenti wa Uganda. Lwaki Museveni teyamuttira munda oba lwaki teyamuwambira munda? Kyekyali kimuleeta e Nairobi ng'ate obuyinza bw'ayagala okutwala abulese mu Uganda. Obuyinza busobola okuba mu Uganda ekitundu naye ebisumuluzo ebitwala obuyinza nga tebiri mu Uganda. Kino kitegeera okuva n'olunaku olwaleero. Ekitiibwa Bayisirayiri Mayengo, Bayowaasi Mayanja Nkanji n'abalala bonna abasenga balwanyisa zi gavumenti nga mwe mulina okuleeta eya Museveni baasinga coordinatingira Bulaaya. Nga ne meeting eyatwala Idi Amin teyatuula Entebbe oba teyatuula Kampala, teyatuula Mbale, teyatuula Mbalala, wabula meeting ezo zaatuulanga mu nsi ez'enjawulo etali Uganda. Kakati nsanga obuzibu okubanga abaaliwo mu byafaayo ate nze nina okubasomesa ebyafaayo. Waliwo omuzannyi wa katemba omwe yabuuza Lutaaya nti ogwotya ekibuuzo kya history ate nga waliwo. Kakati nsanga obuzibu nti nze nina okusomesa abaaliwo mu byafaayo ebyafaayo sooka omanye
obuyinza obuzze bukyuka babukyusizaawa meeting zaatuulangawa era bacoordinatingirawa olyoka ojja oyasame okuleebuulyeko ennyinda ezirimu omwoyo ogulinga ebisagazi. Besigye ne mwagala omukozesanga okukakkanya Kyagulanyi nga mwefudde abamwagala. Omuntu yenna ayagala Besigye waalibadde wamukyalirako dda nga tomukyaliranga. Opposition leader kyasinza amaanyi mukyalireko. Kooti zituula kumpi mu mwezi emirundi egiwera enooba esatu. Sirabangako kibizzi kino nga kigenze ku kooti we bazisiza Besigye. Kakati gwe ogugo gwakumuwaana nga si gwakumuyamba. Kubanga waali wano olunaku olwaleero Besigye essuubi ye limuli muffe abali ebweru ate naddamwe abalina akazindaalo mu nnyumba ey'okubiri mu ggwanga. Munnange Besigye wakati mu kumutwala mu Marshal Court ng'ate civilian omukulu oyo tayimirirangako mu ssetteeserezo okuwakanya ekya Besigye okumuwozesa mu kooti y'amagye. Tayimirirangako mu kooti nga Besigye ali kuwanga strike nti omusajja waffe agenda kufa wabeewo ekikolebwawo. Besigye emabegako abadde alabika bubi. Ekyo sijja kukibanyimba wadde nga ye era ng'omuntu afaanana nganze. Naye era abadde alabika bubi ng'osobola okukiraba. Tekyamwesisiwazaako yadde kuleeta kiteeso mu Parliament kye bayita at least Dr. Kizza Besigye akkirizibwe akulume ajjanjabwe wadde ng'emisango teginnamuggyibwako. Tusooke tutaase obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Then oluvannyuma tuwozese Dr. Kizza Besigye naye gwali mu kulaga mbu awaana mbu era ye greatest way in which yemmwe zino embwa eziringa sigga era ejje zaajaguzza faatha azidde naye nga zaakoma kufunisa bawala mbuto mbu ye ekimufuula taata lwakubanga yakamukira mu muntu ne bafuna olubuto n'azaala. Ekikufuula taata buvunaanyizibwa. Kakati njagala Besigye bw'aba greatest wo kiteeke mu nkola era okiteeke ne mu bikola tukirabe tugambe nti Ssemujjunganda singa yakoze statement ye I would agree. Singa Lukwago yagikoze I would be agree. Naye embwa tekamwa nga gwe akola statement ye kalye nnyoko. Kalye nnyoko. Ate ne bino bye mugamba nti Dr. Kizza Besigye your opposition akyasinze mubanga abamuwadde ebbaafu ku ssomero we twabanga tumalako ttaamu bagabanga ebirabo nga tumalako omwaka ku speech day bagabanga ebirabo eby'enjawulo omuli ebyabasinze okusoma obulungi ebyo nabiryanga ebyabasinze mu kwaya y'essomero nebyo nabiryanga. Ne wabaawo ekirabo ky'omukyafu baafu kasenya sabbuuni omuti n'eddagala ly'amannyo. Kakati bino bye muwa Besigye eno ku opposition kyokka ng'ate yalemu okututuusa mubanga bamuwadde ebbaafu nti oli mukyafu genda onaabeko. Nze ne Kyagulanyi yennyini siyinza bagamba nti wa opposition asinze kubamba mu muvunyi. Nze simutumangako kubeera wa opposition namutuma kunzigirayo buyinza era amaanyi ge gali neeyoleka nnyo nga tumaze okuggyayo obuyinza ng'akuuse president nga tununudde bannayuganda ne bw'ali bayabadde ettabaza ennula bannayuganda ne bw'atalifuuka president ndi mutikkira ku olwo. Naye siyinza kukuula muzira mu kkomera. Kizibu okusanga omuzannyi awangudde Balondo ng'ate ttiimu ye yaluuzinga teyatuuka yadde ku quarter final oba teyajjayo kikopo. Balondo etambulira mu trophies wawangula ekikopo kya liigi bimeka ebiri ku mutendera gw'ensi yonna bimeka ku ttiimu y'eggwanga yo wapafominga otya. Kandi tuyinza kuwa Besigye Balondo ng'ate Besigye talina trophy yonna gye yatuleeteranga bannayuganda oba nga ttiimu naffe tusobole okunyeenya oba okuwanika ekikopo. Besigye tusobola okumuwa Balondo ye singa alibeera ettabaaza oba omuntu anunudde Uganda. But as per now
Yamiru Yamaru oba ntegerekese bulungi ekirala mbizi tekamwa buno buvunaanyizibwa tebuliko interview oba linya Katala teriliko interview kuba ne Kyagulanyi yennyini talina we yasaba oba we yafukamira kusaba timunzikirize embeera wa opposition oba nzije nvuganye Museveni olaba ne Katumba oyi yavuganya kati naawe osobola okuvuganya tekikwetaagisa kusooka ffe kututuma kubanga nze maama teyantumako kwera lujja era bwakutuma omuzadde omugezi akutunirako n'embooko kubanga kyabuvunaanyizibwa okulaba obukyafu ewaka bwenooyera wabula ekyo bwe kiba kikulemye okulengera muganda wange toyinza kugamba ayeze bubi aluddemu ayeze bubi olweyo weruli naaweyera very simple tewaliwo qualification zisukka ku zoolina okuvuganya ku ntebe ya Museveni naawe givuganye lwaki ono Kyagulanyi atulabye ennaku lwaki atukaalya amaziga nga tetuyina mbizzi tekamu atunulanga ennyina